Yo, this is Rampantilla already in the danger already. Kufifijja kwoli ate nga ngamba kyokola ky'amanyonyi ddala omulungi omwagalira yonna gy'osinzira okubanga ate hojjeekumiddeko mu kyebali gye mitusizaako engalo olunaku olwaleero. Amawulire gaffe olunaku lwaleero tugatandikidde ku mukyala amanyiddwa nga Anne Kansime mu Nakatemba ng'ono yavuddeyo ku nkyala leero okubanga ate abika maama we n'ennaku ey'ekitalo. Yes, omukyala abadde amuzaalamu ngu amujjuludde olunaku olwaleero era nga kigambibwa nti ono wakuziikibwa mu Rukiga district mu bitundu bya Western Uganda. So nga ate mukadde ke kamu omukulu amanyiddwa nga Eddie Ganja ng'ono abika mukyala we oyo gwolaba abadde amanyiddwa nga Rosette n'abasirye. So nga ate yazaala mwana mulenzi amanyiddwa nga MC Nomani wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Nana Ganja era nga nabo bavuddeyo n'ennaku ey'ekitalo okubika maama waabwe gwe bagamba nti ono yafudde ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero. Embeera si nnungi mu butuufu, gwakyali omulamu yisa omukono mu maaso. Mu mawulire ge gamu omugagga abadde nannyini Nabugabo Abdul Ventures amanyiddwa nga Haji Musa Ssenyondo. Yes, yagambibwa okuba nti naye yafudde ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero era ng'ono yabadde addusibwa mu ddwaliro ery'e Lubaga oluvannyuma lw'okufunamu heart attack. Munange teyasobodde kubanga ate atuuka, wabula kigambibwa nti nga tannaba kufa yasoose kubanga ate agamba baana be nti alabika alina COVID-19, wabula ate results zaagenze okudda munange nga atestinze negative, ekigambibwa nti teyafudde COVID. Okuddako mu ggwanga erya Nigeria nabo enyiike yababuutikidde dda n'ebiboobe oluvannyuma lw'okufuna amawulire ga Prophet abadde amanyiddwa nga TB Joshua. Ono agambibwa okuba nti yafudde ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero era nga omukulu ono kigambibwa nti yagenda n'afuna stroke emyezi nga 2 emabega n'addusibwa mu ggwanga erya Turkey okusobola okuba nga ate afuna obujjanjabi naye nga munange teyasobodde kubanga amalako Mungu bw'atyo n'amujjuula mu bulamu bw'ensi. Ono abadde musajja wa Katonda era nga abadde abuulira enjiri ey'amaanyi ddala eri oyo emyoyo gy'abantu bangi nnyo nnyini ddala mu ggwanga Nigeria n'okusukawo ate nga abadde alina TV station ebadde manyiddwa nga Emmanuel nga abadde y'amaanyi nnyo nnyini ddala mu ggwanga erya Nigeria. Mungu emyoyo gyabwe agiramuze ekisa ate n'emibiri gyabwe giwumule mirembe. Mu mawulire gaffe amalala ku social media ekiriko kwe kubanga ate saawa eno babanja omukulu amanyiddwa nga MC Kapale era nga kigambibwa nti ono yabuziddwawo okusinziira amawulire w'engagye bagamba nti ono bamututte mu motoka kika kya drone van n'okutuusa kati tebamanyiwa gyali. Ate okuddako ku mukulu amanyiddwa nga Honorable Mubiru James. Yes, omukulu ono tujjukira bungi nnyo nti yabuzibwawo ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwokusatu aba CMI bamutwala naye ng'ono avuddeyo n'abeera nga ate naye awandiika ebbaluwa mu komera eyo gyali munange nga alajja n'agattako n'okubanga yeebaza mwe n'abayimiridde nabo wamu mu struggle. Bw'ati agenze mu maaso okubasiima, bw'ati ate n'ateekako okubanga awanjaga nga asaba buyambi. Agamba nti bano baamutwala aba CMI ne babeera nga tebamutwala embuya ne bamukuba emigga emizibu egyabula okumutta ate oluvannyuma ne bamuza emakindye mu kooti. Bwe batyo ne babeera nga bamusimba mu kooti ennaku z'omwezi nga 23 okuva ne kwolwo bwe baamutwala ne babeera nga tebamuggalira mu barracks ey'emakindye tebamujjangayo. Kakati asinziddeyo n'abeera nga awandiika ebbaluwa n'alajanira mwenna bekikwatako nti mugende mu maaso okubanga bamubeegayirirako obanga mumwegayirirako afune bail oba bail webeeganye mugende mu maaso okubanga ate mumukwatirako mumusabire bamugye mu barracks eyo gye bamusibira mu baamagye aveeyo bamutwale mu kkomera eri abantu ababulijjo olw'ensonga nti bye bamuvunaana nti yalina ebintu by'abamagye ye tabeerangako nabyo. Ate agamba nti gino emiggo gye bamukuba okutulugunya kwe bamutusaako ng'akyali ku SMI embuya munange tegyamuyisa bulungi, omubiri gwe gumuluma alwalirira tafuna ddagala ate nga ne mu byonna ekisinga okumuluma nti batuuka ekiseera ne bamuggalira mu kasenge ng'aliyo yekka n'amalayo essaawa nga 24 mu kizikiza nga talina wadde n'omu gwawulizaako wadde ne gwalabako era ng'agamba nti n'ebimu ku ebyo ebimuluma tamanyi famire ye eri etya, tamanyi ba relatives be bali batya, tamanyi wadde mukwano bali batya, buli omu tamanyi butya bwali. Bw'atyo n'abawanjagira nti mubasabire oba mumusabire abeere nga munange afuna bail oba okitegeera bwegaana mumusabire at least bamukyuse bamugye mu kkomera ly'abamagye agende mu kkomera eri abantu ba bulijjo. Okuddako eru yeno omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya bw'atyo yagenze mu maaso okubanga ate alagaba abantu b'Ekawempe essanyu lyagenze mu maaso okubanga ate afuna gye bali oluvannyuma lw'okumuteeka mu buyinza era ng'ono wenjogera yaguze dda ambulance eno nno nga yakutwalanga balwadde mu malwaliro. Yes, n'abeera nga ate agiteekawo mu kitundu ekyo n'abeera nga ate agifunira n'omugoba waayo era nga ono mu kumunoonya yataddeko nti tayagala muntu atali wa kibiina kya NUP, ayagala muntu ali mu struggle yaba akola ki yaba
abagivuga era nga yamufunye dda okono yagasseeko kubanga ate agulirako bodaboda oba pichipichi eri gye walabye sat that ambulance weba egenze kwasaganya eno pichipichi naye ejja kwasaganya eruyi eno. Webale nnyo Honorable Muhammad Segirinya olw'omutima gwabula ng'ayongeddeko n'agamba nti si y'abantu ba Kawempe bokka, y'abantu bonna abali mu Uganda as long as nebanga okusanze ng'oli mu buzibu ejja kubanga ate ekutaasa. So nno wenjogera essaawa eno lockdown entonotono yandibanga ate munnange ezzeewo era nga kigambibwa nti amasomero gaakugalwawo okutandika ennaku z'omwezi nga 7 omwezi guno gwennyini bwe batyo babeere nga ate bamalayo ennaku 42 so nga ate bwe zinaaba ziweddeko teri musomesa akkirizibwa kulinnya ku ssomero nga tagemeddwa. Kansubire nti abasomesa mumpulira so nga ate n'amasinzizo emizikiti byonna bwe bityo ebintu ebifaananako bwe bityo nabe bagenze mu maaso kubanga babategeeza nti nammwe temulina kubanga muggulawo wadde okukola okumala ennaku 42. Ebyo byebiri e Uganda essaawa eno. Kansubire nti mwena bekikwatako mugenze mu maaso kubanga ate muwulira ensonga ezo. Abasuubuzi kambanjuliredi atika owa atika unisex trends anti onakutusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Take okutuuka mu ggwanga erya Uganda. Oli musuubuzi wa ngoye z'abaana z'abakyala z'abaami omuli empale, engatto, enkofiira, amasuuti, ebiteteeyi, ensawo, saati ne t-shirts wamu ne sharia abikutusako ku bbeeyi ensamusamu ate mu bwangu ddala. Muweereze ka message ku WhatsApp oba mukubire ku nnamba ye y'essimu +90 53770M2602 ye Lady Atika owa Atika Unisex Trends okukwanguyiza ku nsonga zo. Embeera yo bwetyo era biso okuba nti munange tekyali nnyangu n'akamu n'akatono ddala. Abantu bangi bakosebwa mu kyeya kiri ekya COVID eyasooka nga ne wenjogera abasinga obungi tebalina mirimu ate nga n'abagiina bakyekwata ku bisubi tebinaba kubanga binywererwa ensonga nti bangi bagenda maaso okubanga ate balya capital ate nga n'abamu babadde tebanaba kubanga baddamu kukola okitegeera. So embeera nga bwetyo bwekyafaananye ekijja kyo kirabika okubanga ate kyetaaga ssaala zokka kubanga batugambye nti ebisingako awo tubiri bagendera maaso kubanga bayimiriza amasomero, amakanisa, emizikiti. Kakati ekiddirira gwe oba okitego oba okirowoozaako otya simanyi naye nga mu byonna tuteeke eggwanga lyaffe mu ssala. Okudda ku mukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu, yes ffenna tumanyi ensonga y'omukyalo ono nti yeetaaga essente eziwera ddala $250,000 eza Uganda atwalibwe mu ggwanga erya Take abeere nga ate akyusibwa ensigo naye nga basonzi bagenda mu maaso kubanga basonda nga bayita mu bivulu ebitonotono bye bakolayo awo n'okwoza emmotoka n'okuyita ku masimu nga muweerezaayo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga baava ne bategeeza nti miliyoni ezisondeddwawo ziri 8 wabula ate amawulire agagenda maaso kubanga gatambula gagamba nti ku miliyoni ezo 8 miliyoni 2 teziriiko essaawa eno era ng'omukyalo natuwadde embalirira yazo nategeeza nti miliyoni ezo 2 zezize zikozesebwa ennaku zino nga agenda mu ddwaliro ali ku medication like on daily basis alina okubanga ate agenda enakasero era ng'agamba nti omukyala amanyiddwa nga General Naraiso yes yali yeeyama okubanga ate munange akola amuwa ssente ez'okubanga afuna eddagala lino eryafuna enakasero naye ate omukyala taliwo yagenda maaso okubanga ate abuuka mu ggwanga erya Uganda n'afulumamu kakati nga talina kyakukola alina kutoola ku ssente ezo. So nno okuddako omukyala amanyiddwa nga Sherry Matovu Maama Nanyunja. Omukyalo ono tumanyi bulungi ensonga ze nti yayawukana ne bba omukulu amanyiddwa nga Thaddeus Matovu, Thaddeus Katumba, yes Tata Nanyunja era nga agali mu nkubo gagamba nti oluvannyuma lw'okwawukana Sherry yatambudde bw'atyo n'abeera ng'agenda mu maka gaabwe gye baali bamuwasiza oba gy'abadde afumbira n'abeera ng'ate munange asibamu ebyangungu era nga kigambibwa nti ennyumba yagikazizza ebintu n'abeera ng'ate agenda nabyo okusinziira ku mawulire gyengajje naye nga ye yavuddeyo n'agamba nti ebintu okubitwala nabitutte naye tesabye bibbe natutte byange bye nakolerera mu maanyi gange mu ntuuyo zange. Maama w'abaana abasatu yatutte ebintu. Kansubire nti obulamu obujja bwagenda okubanga ate atandika bumwanguyira kuba yabutandika dda anyways bwe butyo bwe bugenda maaso okubanga ate bitambula eruyi eyo. Nyongera okwebaza mmwe mwenna abavuddeyo bwe mutyo ne mubeera nga ate mugenda ku channel yaffe emanyiddwa nga PJ Kipenzi Penzi ne musubscribinga mwebale nnyo okukundaga Kipenzi Penzi nange mbesuubiza okubanga ate munange ngenda kugezaako kubanga ate mbawe ekyo kye mwetaagira ddala. So nno y'omukyala amanyiddwa nga Desire Luzinda yagenze mu maaso kubanga ate alaunchinga Desire Luzinda Foundation International era nga yagilaunchingidde wali e Kampala ku Serena Hotel era nga kyagendedde ddala bulungi era n'avaayo bw'atyo ne yeebaza Mukama Katonda eyamukwatiddeko okusobola okubanga ate agusa ekintu kino kisobola okubanga ate kibeera successful okitegeera.
Wabulanga mpunzika mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero nja kumaliriza ne mwana muwala baby girl ono aweze egy'obuto 13 gyokka bamuyita Bless Rocky Miguel. Yes, ono modo omulambirira TV presenter actress gwe wenna alaba the Ebonies OMG. Omukyalo ono mwali atuzanyira bulungi nnyo nnyini ddala era ng'ate ambassador wa Prestige mulambirira. Omukyalo ono yatukubidde akayimba oba yatukubira akayimba naye nga bangi gwe wonoowulira akayimba kano ojja kufunamu ekyokuyiga olw'ensonga nti abantu bangi nnyo mutuuse ku makula naye nga bw'otuuka ku kkula ogula nkoko okuteeka mu sseppe kikutokosa na kunywa wali kibiya n'ogamba nti n'owanika ebigere n'ogamba nti yes nkoze nnyo naye neweerabira nti ekkula ly'otusseeko abadde Mukama Katonda yali kutusizaako mu kifo ky'okwebaza Mukama Katonda gwe ne weesinza gwe nga gwe omuntu ne weegulumiza. Mundeke mbalekere mwana muwala ono nga abafa bakula omuziki atakuumira mpeera abankuumire. Nsigadde nze Fifi Jerenis ankanga bulijjo musule bulungi mbaagala nnyo mweraba. Lacy Jokimiga Zani Mukama njagadde nnyo yonna yo gye ntambulira abantu bangi bambuuza Lacy Jokimiga bambuuza nkikola ntya olw'endabika yange n'ennyambala yange ku myaka gye nnina balaba nga siibisanira naye nange ntula bwentyo neneebuuza naye ddala Mukama ze wanjagalako ki abantu beelabira olaba ne bw'oyambya kwerabira naye gwe Mukama obadde mulungi nnyo gye ndi abantu beelabira olaba ne bw'oyambya kwerabira naye gwe Mukama onjagadde nnyo kino kye ndi abadde gwe Yesu ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo Mukama kino kye ndi abadde gwe Yesu ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo Mukama kino kye ndi abadde gwe Yesu ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo Mukama kino kye ndi abadde gwe Yesu ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo Mukama okyusiza obulamu bwange bwe natandika si bwe ndi zani Mukama gw'oyagadde bw'oti kino kye ndi abadde gwe Yesu ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo Mukama okyusiza obulamu bwange bwe natandika si bwe ndi zani Mukama gw'oyagadde bw'oti kino kye ndi abadde gwe Yesu ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo Mukama ow'omukisa beera w'omukisa nange Mukama yannonda nansembeza gy'ali bw'atyo njagadde okukirawo